vetting etwala max 5 ne ground etwala max 5. Kakati mu Kawempe kyetukoze mu max 5 zine za vetting twateka mu debate. Ekigamba ezo maximum zeyali je mu ngeri je yanjula ne jayogera ne tugamba azifune ku debate awo. So enkola nunga munyonyonyo era bolaba ze bayita questionnaires mu luzungu oba ebibuuzo byababuuza abantu babagenze mu field. Webiri nnyo abantu bababuuza ono mu bakandidate bano 10 ani gwe mulowooza agenda kubakikirira bulungi, ani ayimirira nnyo ku nsonga za change, ani representing values ne aspirations oba ebigendererwa bya NUP values atera wamu ne aspirations ez'ekibiina ki National Unity Platform byebibadde ebikulu oba byebibadde ku mwanjo nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero nga bagenda maaso n'okubanga bagaba kaadi ey'ekibiina kino ki National Unity Platform ku muntu agenda okubanga yeesimbawo mu kifo ky'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad ekyakawempe North mu buufu obufaananako bwe butyo. Ojja kujjukira bulungi nti ebigambo by'owulidde bya mukulu SG Rubongoya Lewis David nga nnyonnyola biki bye basimbyeko amakanda oba akakuŋŋunta ke baakozesezza okuba nti olunaku olwaleero kaadi egabiddwa mu butongole era nga tekikyali kyakulindirira, tewakyali byakugamba nti wowayi. Akakiiko ako nno koolaba akaliko abakulu abatudde ke kakiiko akamanyiddwa nga EMC kyoyinza okuyita Electoral Management Committee ey'ekibiina ki National Unity Platform. Akakiiko ako nno kakulirwa omukyalo oyo gwolaba wakati amanyiddwa nga Mase Walukamba era nga ye chairperson ow'akakiiko kano abe bagenze maaso okuba nti bakola okukuŋŋunta kwonna. Katusooka tugende mu bamu ku beesimbyewo amwana mulenzi oyo King Saha ne ba celebrities abalala bagenze maaso n'okuba nti babadde basimba emabega w'abamu ku beesimbyewo era ng'omu ku bo musanyufu olunaku olwaleero. Oyo nno gwolaba ye Kanso Nalukoola mwana mulenzi Mansur Semando bagoyinza okuyita King Saha ebbanga lyonna abadde ng'asimbye wa mukulu ono. Katusooke tulabe King Saha gye buvuddeko ng'agamba nti bannange Kanso Nalukoola oyo tusaba mutuweere Nalukoola kaadi bannange ensonga azimanyi Sabe Mungu akkirize agenda kuno kugenda kuba kutanya butanya bisinga byonna abimanyi. Mateka kadi ya Nalukoola katola atuyambe Nalukoola agifune kubanga wenna tunuddemu nga ndaba Nalukoola ekisooka aggressive bulungi, ekisooka tapapa ensonga zikwata mpola naye ng'agenda giggusa, so yeetaaga chance ndaba ng'ali organized bulungi alivuku ate kirungi wanakana akaluka kekawempe kalungi nti wetukulonda gino myezi bwezi tetukuza kasa tukuzuulamu eddibu myezi bwezi abanga jjukira tukalonda kati tukaddamu Januari. Ebyo bigambo bya mwana murenzi amanyiddwa nga Mansur Semanda King Saha era abadde yakuba n'essaati nga bw'ogiraba eriko ekigambo Nalukoola era ebbanga lyonna Nalukoola eryasibwa abadde ng'atambula avimba olw'ensonga nti mwana mulenzi King Saha azze nga amuvimbisa wano na wali. Bwe tuva ewa Nalukoola ne tugendako ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Uma Lumagala. Uma Lumagala abadde ng'atambuliza ddala ebifaananyi ng'ali ne principal era ng'alagira ddala nti nze nno gwe muliko, wabula mwana mulenzi Mudra naye azze asayidinga ne Uma Lumagala. Katusooke tulabe wano. So banakawempe zije citizen wekawe ate mu south n'enyo banga ne mu south naye ngani don sherifu twabiranga okalebe mukibi kiwe na wakibe watwala tugane bwayina neri wampeje ki tuli wamba boje jimbira magala wanalera ati aniwo mumanyi ngomu kati sinyo munabyafuzi nti wandi muwagizi nyombo ngenda kulimba mbuze ngobe yanyu nedda nemberako nechemma no mwana mulenzi gwolabye bamuyita Mudra Divido y'omu ku ba celebrities ababadde basimbye emabega wa mwana mulenzi Uma Lumagala. Yes, Uma Lumagala ekyo nno kifaananyi kikadde ng'ali ne principal ang'oggyeko Mudra okubanga abadde asimbye emabega wa Uma Lumagala mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Vibes
ono nga muto wa His Excellency Bobby Wine naye yakubise essaati nga bw'olabye ya King Sir eriko Nalukoola ono ye yakubise essaati n'ateekako Magala for Kawempe North era mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Dax Vibes omu ku basajja abayimbira ddala era abalina eddoboozi eddungi ddala yeddoboozi lye abadde yaliteeka ku mwana mulenzi Umaru Magala era atambudde naye ebbanga lyonna nga buli muntu gwafuna amugamba nti bannanga omuntu ali omu alina okuweebwa kaadi oba gwe mulina okuba nga mulonda ye Kawempe ye Umaru Magala bwe tuba nga tuvudde ku Mudra Divairo ne tuva ku Dax Vibes waliwo ate era omuntu omulala omu kubatwala security era ab'amaanyi aboogera ekigambo ne kiwulirwa wali mu NUP ye mukyalo oyo gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Sauda Madada. Sauda Madada ono ayimiridde ne Umaru Magala okuviira ddala olunaku nga bamaze okuziika Ssegirinya Muhammad olunaku olwaddako enkeera. Sauda Madada yabagambirawo nti mmwe temukola nsobi yonna yonna omuntu yekka gwe tulina okukwata kaadi ne tugimuwa si mulala ye Umaru Magala. Era Sauda Madada ebbanga lyonna atambudde ne mwana mulenzi ono nga buli muntu amugamba nti omuntu yekko ow'okulonda tulina okuba nga tulonda Umaru Magala era ne mu campaign zonna oba mu kakuyege w'okukunga abantu bonna bayimirire emabega wa Umaru Magala. Sauda Madada okuva mu NUP y'omu ku baakitandika era bazze nga batambula ne mwana mulenzi ono nga bagamba nti no tulina okuba nga tuwa omwana mulenzi ono Umaru Magala afune kaada ya NUP tajja kuba nga afuna kaadi yokka wabula agende maaso era okuba nga ayimirira ku lw'ekibiina atwala ekifo ekya Kawempe North mu buufu obwo. So mbadde kubirako torch abamu ku babadde ba top mu kantu kano akalulu kano ak'okufuna anaakwata kaadi n'ababadde emabega waabwe ababede mu buufu ofaananako bwe bityo. So nsose wali nekulaga kanso Nalukoola abadde ne mwana mulenzi King Sir Mansour Semanda nekulagako mwana mulenzi oyo Umaru Magala ne babadde nabo. Kati wetuva tulina mwana mulenzi amanyiddwa nga Luwemba Alex Luswa ono nga yafuuka Luwemba Muhammad. Mwana mulenzi ono y'omu munene gwabadde afronting ye Alan Ssewanyana ono babadde nga batambula bonna era Alan Ssewanyana yagamba nti omugenzi Honorable Ssegirinya yaleka obubaka nga agamba nti Alex Luwemba Luswa Muhammad yalina okuba nga yeetika entebe era n'asaba abakulu ku NUP bakwate kaada bagende maaso okuba nga bagikwasa mwana mulenzi Luwemba Luswa Muhammad. Nabwe ekito oluvannyuma lw'abano bonna Alan Ssewanyana okutambula ne Alex Luwemba bangi bakiraba mu ngeri ennungi ate abalala abayina akakuku ne Alan Ssewanyana ne bagamba nti nedda kaada yaffe tetusobola kubanga tugikwata ne tugiwa omuntu atambula ne Alan Ssewanyana. Ebyo byonna bibadde nga mawulire si bigambo byambu wano na wali wabula gye bikidde olunaku olwaleero nga maze okulaga ababadde emabega w'abano bonna abayisimbyewo. Nkujjiddeyo abo ababadde mu top 3 oba top 4 ababadde batunuuliddwa ennyo. Akakiiko akaweebwa obuyinza president wamu n'abatwala ekibiina kino ki National Unity Platform akakiiko akakulirwa omukyala Mase wa Lukamba kasazeewo nti ebyo byonna byogeddwa era abawagiddwa bonna tubalabye naye ani abadde alina okuweebwa kaada yono Eriasi Luyimbazi Nalukoola bagamba nti kasajja katono kanyomera mitala wa muga mu kwogera okw'empolampola musajja mukulu ono kwaliko nga n'ebintu abikwata mu ngeri ya mpolampola nga tapapyemu yadde ekkaada ya NUP kyaddaaki omukyala akulira ekitongole ekya EMC Electoral Management Commission ekya National Unity Platform omukyala Mase wa Lukamba alangiridde nti Eriasi Luyimbazi Nalukoola ye yanywedde mu bannaakendo. Bw'otunuuliramu the top 5 mu kyokutaano mubadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Salim Serunkuuma, mu kyokuna ne mbeera mwana mulenzi amanyiddwa nga Senkungu Kenneth Engineer, mu kyokusatu mwana mulenzi Luwemba Muhammad
personal assistant wa Ssegirinya kyakute mwana mulezi dogola basanyuka awo no ye Elias akyakyankiza oluwulidde nti ekifo akitutte ne sekutwala yena madamu gamba nti Luwemba akutte kyakusatu ngera bolaba mu kifaananyi kyo mulayini ene ya wansi omuntu ali mu kyokusatu mu kafaananyi ako mwana mulezi Luwemba ku bantu 10 ababadde bagala kadi ya NUP akutte kyakusatu mu kifo ekyokubiri Futu Soja mwana mulezi amanyiddwa nga Umar Magala ku 52.8% okusinziira nga bwe babazeemu aba Electoral Commission ya NUP mwana mulezi Umar Magala n'akwata ekyo. Kanso Nalukoola Elias Ruyimbazi sawa yakuba nti naategeka ekkooti n'okutegeka ebyambalo bye mu bujjuvu okubanga boolekera Kawempe kati sawa yakubanga officially Ruyimbazi Nalukoola atandika okubanga asagula akalulu ak'ekifo ky'omubaka wa Kawempe North nga jidde ku kaada ey'ekibiina ki National Unity Platform endulu egenze maaso olw'okubanga evuga nese kuvuga yena era pressure ebadde waggulu nnyo ng'omukyalo oyo Maise Walukamba agera maaso okubanga asoma ebyo byavudde mu kakiiko ak'ebyokulonda nga bwe bagenze maaso olw'okubanga bakola okulonda konna gye ntandikidde vidiyo eno nakulaze omukulu SG mukulu Olubongo yange akunnyonnyola engeri gye bakozeemu vetting yonna ne process yonna okubanga batuuse olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa February mwaka 2025 okuba nti balangirira nti Kanso Elias Ruyimbazi Nalukoola yagwanidde okubanga akwata kaada agere maaso olw'okubanga abbinkana n'aba FDC agere maaso okubanga abbinkana n'aba NRM agere maaso okubanga abbinkana n'aba PPPP n'abalala bangi abali sayidi z'Ekawempe eyo kulaba nti akiikirira kyekiseera mwana mulezi Elias Ruyimbazi Nalukoola okulinnya mu ngatto za Honorable Ssegirinya okulaba nti omukululo ogwo akyagutwala mu maaso mbufu obufaananako bwe butyo ebinaava ewa Luwemba tetunnabimanya kubanga we balangiridde abadde tannaba kubanga atuuka ku kitebe mu buufu obufaananako bwe butyo agaliwo likinga video